Era kano nange kitusa Muhammad okuva mu kitongole ky'eggwanga ky'obuvunaanyizibwako by'embeera z'obudde kutusa kwa lipoota y'embeera y'obudde. Ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi byonna bya mukalwe olw'ensonga nti omukuubo gw'enkuba gwasenvula ne gudda eri ebukiikakkono bwa ssemazinga Africa. Era bwe tugezaako ne tulaba ate ku mbeera y'obudde mu biseera eby'okumakya tusuubira omusana okwaka ebitundu ebisinga obungi awo mu masekkati songa ate era n'eri ebuvanjuba ebitundu ebimu biyinza okufunamu oluwandagirize nga ku Jjinja songa ate ebisigadde omusana gujja kubanga gwaka. Eri ebugwanjuba mbeera budde ejja kukeera nga ya musana mu bitundu byonna okutuukira ddala eri ebukiikakkono Karamoja paka Arua omusana era gujja kubanga gwaka. Embeera budde eno tejja kukyuka nnyo nga mu biseera by'olweggulo era omusana gujja kusigala nga gwaka mu bitundu ebisinga obungi mu masekkati Ebbugumu 29 Kampala paka Masakaawo Mubende okutuuka eri Nakasongola okubaako diguli 30. Eri ebuvanjuba musana era gujja kubanga gwaka Ebbugumu okubaako diguli 29 ebitundu ebisinga obungi paka Soroti 30. Eri ebugwanjuba era nawo embeera budde ejja kubanga ya musana mu bitundu ebisinga obungi Ebbugumu 25 Kabale Kasese 31 Masindi 30. Ebukiikakkono era omusana gujja kubanga gwaka mu bitundu Karamoja paka Arua Ebbugumu okubaku 3 okutuuka ku diguli 31. Bwe tugezaako tulaba ate mu kibuga era Nairobi yonna musana gwaka Ebbugumu 22 asonga ate eri Dubai gujja kwememula kutuuka ku diguli 4 London 25. Tuyanze okubeerako naawe beera bulungi.